Amani n'abandi General Megadi tivire Uganda vire mu America jemba anye omukolo guno gungema ku inoni era nga history yange mu London yatandikira wano mu East London ne president ndozo rugendo lwaffe lwasooka lwali wano era omugenzi y'omuntu gwe yasooka okutwaniriza nga tusale kubo okuva sisobola kubalaga oba 19 opposition nga tusala kubo nosala kukira. So he was a real friendly person era tusaba Katonda amusasire byamusobako nammwe mwebale nnyo okukuuma community n'okwekuuma nga muli bawamu n'okuwagira embeera entuufu eyagala okukyusa eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, tubaagala nnyo era tusabira famire nga tugigumya nti ffenna lwe lugendo naye tubeere bagumu, tusigale wamu nga community, twongere okuwagira ebintu ebigatta abantu baffe nga temwerabira nti Uganda erina okukyuka. Nsanyiraire nnyo, mwebale nnyo. Banenga kitalo nnyo. Balamusiza mweno. Amanya bampita Nobyande. Nga Pascal nange ankwatako kubanga the first time we came here yali omu kwabo batwaniriza ate era n'atwagala nnyo. So nga kuwa feeling nti abadde akumanyi, he welcomes you entirely. So kino nze nga Omunayuganda, kubanga Ugandans by nature we are hospitable people, tuli bantu balungi. So nze ndowooza embeera gye tuyitamu back home ereke kukyusa who we are. We are a loving people nga tuyigira ku mugenzi nga Pascal tuli loving, so we need to celebrate his life. We thank God for his life. Nze ndowooza waliwo n'akayimba akatera okunyumira akaba katulikinga when you're thanking God for life. Badde nsaba tukayimbemu mpola mpola nga tukamuweereza nga ye. Katonda yebale yebale nnyo, Katonda yebale yebale, jakumwebazanga emirembe gyonna, jakumwebazanga obuteddiza obuzibu tubiri buwani ayi Mukama wange kandi mwebaza ntya obuzibu tubiri buwani ayi Mukama wange kandi mwebaza ntya. Katonda yebale yebale nnyo, Katonda yebale yebale, jakumwebazanga emirembe gyonna, jakumwebazanga obuteddiza. Bulamu bwa Pascal bwamuwadde tulimwebaza tutya. Ayi Mukama wange kandi mwebaza ntya. Yebale nnyo. So badde nsaba tulekemu ngoninga naye celebrating it. Let's celebrate. Yeah. He lives on. We pray for him. Tubelenga tumujjukira mu ssala zaffe. Thank you very much. Oh my God. Baba ndogere. Banange Mukama mulungi. Sera kyonna. Twebaze Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe Pascal. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze maze emyaka 10 nga bwe mmanyi nga sisobola kujja eno performinga. Naye lwe nasembayo okujja nga Ssengo yategese Pascal y'omu ku bantu abantu welcominga, naye si kutwaniriza bwaniriza kokka. Naye abamu kuffe abali sensitive ku mmere, Pascal ya insuring nga tulyanga amatooke, nga tulya n'effene, kwegamba nga tuli Bungereza naye nga tulinga abali Uganda. Kati so Pascal. So gali mawulire ganaku nnyo okulya nti Pascal yatuvuddeko. Njagala okubebaza mwenna abaatandika omukumiranga olumbe nga mukuŋŋaana ne mu celebrating ebbanga lyonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
mwe bali kumwagala kyanaku nti Pascal yatuvuddeko nange ndowooza sinaweza ssaawa nga ntuuse neero ntuuse tutuukidde tuwe ne tubuuzako namwandu n'omukyala naye ne tujja nammwe tugabane nammwe omwoyo n'okwagala Pascal mwebale nnyo mwebale eddanda bane baganda baffe ba Big Eye ba Medisereko mwenna mwebale nnyo kirungi tutusinkana nga tuliwadde tuli ku ggwanga ne celebrate nga muganda waffe kitalo nnyo banaye no tufiiriddwa Munnayuganda w'amaanyi tukyabiraba kati naye overtime buli omu personal agenda ng'afiiringa loss ya Pascal ye ng'omuntu kuba Pascal buli abadde akonectinga naye nga okumakinga okulowooza nti oba gwe mukwano gwe yasinga very decent man, very humble man, very hard working man, a very good representation of us ng'Abannayuganda. Omanyi Abanigeria baweebwa ekitiibwa kuba Omunigeria omu atuuka awantu n'akulowoozesa nti buli Munigeria ali enterprise. Pascal yabadde atuwa ekifaananyi ekirungi ng'Abannayuganda lukere ya Munnayuganda business ya Munnayuganda. It was a very good representation of us. Saba nti fe abasigadde tufube okumwemiratinga tugezeko kwekondakitinga nga ye era tumakinge sure naawe living obulamu bwo nga olubirya nti singa oba ofudde naawe tukuŋŋaana ku lulwo bwe tuti. That's the whole reason why we live. We don't live so that we make a lot of money. We don't live so that we become so powerful, but we live so that we can impact other lives, so that we can be missed when we live, so that we change lives. Finache tugezaako kola. So kitalo nyonze kinumye nti nkomyewo performing ano nga Pascal atatuvuddeko. Naye tusaba Mukama abagumye mwenna mikwano gya Pascal family ye ndabye ku maama nga ali devastated and rightly so. Tumusabire namwe ababeere eno nsaba mumuwe warmth ne family ya Pascal bafiringe nti balina family nti balina community. Amani n'abandi tajjeno Megadi tivire Uganda nvire mu America jemba anye omukolo guno gungemaku inoni era nga history yange mu London yatandikira wano mu East London ne president ndowooza olugendo lwaffe olwasooka lwali wano era omugenzi y'omuntu gwe yasooka okutwaniriza nga tusala ekkubo okuva sisobola kubalaga oba nga tusala kkubo n'osala ekkubo. So he was a really friendly person. Era tusaba Katonda amusaasire byamusobako. Nammwe mwebale nnyo okukuuma community n'okwekuuma nga muli bawamu n'okuwagira embeera entuufu eyagala okukyusa eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, tubaagala nnyo era tusabira famire nga tugigumya nti ffenna lwe lugendo naye tubeere bagumu tusigale wamu nga community twongere okuwagira ebintu ebigatta abantu baffe nga temwerabira nti Uganda erina okukyuka. Nsanyiraire ino mwebale Banenga kitalo nnyo balamusiza mwena amanya bampita Nubiandi nga Pascal nange ankwatako kubanga the first time we came here yali omu kwabo batwaniriza ate era n'atwagala nnyo. So nga kuwa feeling nti abadde akumanyi he welcomes you entirely. So kino nze nga Omunnayuganda kubanga Ugandans by nature we are hospitable people, tuli bantu balungi. So nze ndowooza embeera gye tuyitamu back home ereke kukyusa who we are. We are a loving people nga tuyigira ku mugenzi nga Pascal tuli loving, so we need to celebrate his life. We thank God for his life. Nze ndowooza waliwo n'akayimba akatera okunyumira akaba katulikinga when you're thanking God for life. Badde nsaba tukayimbe mu mpola mpola nga tukamuweereza nga ye.
Katonda yebale nnyo, Katonda yebale yakumwebazanga emirembe gyonna, yakumwebazanga obuteddiza obusiku lwongere buwani ayi Mukama wange nkandikwebaza ntya obusiku lwongere buwani ayi Mukama wange nkandikwebaza ntya Katonda yebale nnyo, Katonda yebale yakumwebazanga emirembe gyonna, yakumwebazanga obuteddiza obulamu bwa Pasikali bwamuwadde tulimwebaza tutya ayi Mukama wange nkandikwebaza ntya webale nnyo badde nsaba tulekemu moninga naye tumucelebrating. He lives on. We pray for him. Werenga tumujjukira mu ssala zaffe. Thank you very much. Oh my God. Baba ndogere. Banange Mukama mulungi. Kiseera kyonna. Twebaze Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe Pasikali. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze maze emyaka 10 nga bwe mmanyi nga sisobola kujja eno performinga. Naye lwe nasembayo okujja nga Ssengo yategese Pasikali y'omu ku bantu abatuwelkaminga, naye si kutwaniriza bwaniriza kokka. Naye abamu ku ffe abali sensitive ku mmere, Pasikali yanshuwali nga tulyanga amatooke, nga tulya n'effene, kwegamba nga tuli Bungereza naye nga tulinga abali e Uganda. Kati of Pasikali. So gaali mawulire ga nnaku nnyo okulya nti Pasikali yatuvuddeko. Njagala okubebaza mwenna abaatandika omukumiranga olumbe nga mukuŋŋaana ne mu celebrating ebbanga lyonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumwagala. Kyanaku nti Pasikali yatuvuddeko. Nange ndowooza sinaweza ssaawa nga ntuuse. Naye ntuuse tutuukidde we ne tubuuzako namwandu n'omukyala. Naye ne tujja nammwe tugabane nammwe omwoyo n'okwagala Pasikali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndaba ne baganda baffe ba Big Eye, ba Medisereko mwenna. Mwebale nnyo, kirungi tutusinkana nga tuli ku ggwanga ne celebrating nga muganda waffe. Kitalo nnyo. Bana ino tufiiriddwa Munnayuganda w'amaanyi. Tukyabiraba kati naye over time buli omu personal agenda ng'afiiringa loss ya Pasikali. Ye ng'omuntu. Kuba Pasikali buli abaddamu aconnectinga naye nga okumakinga okulowooza nti oba gwe mukwano gwe yasinga. Very decent man, very humble man, very hard working man. A very good representation of us ng'Abannayuganda. Umanyi Abanigeria baweebwa ekitiibwa kuba Omunigeria omu atuuka awantu n'akulowoozesa nti buli Munigeria ali enterprise. Pasikali abadde atuwa ekifaananyi ekirungi ng'Abannayuganda. Lukere ya Munnayuganda, business ya Munnayuganda. It was a very good representation of us. Saba nti fe abasigadde tufube okumwemiratinga. Tugezeko kwekontaktinga nga ye. Era tumakinge sure naawe living obulamu bwo nga olubirira nti singa oba ofudde naawe tukuŋŋaana ku lulwo bwe tuti. That's the whole reason why we live. We don't live so that we make a lot of money. We don't live so that we become so powerful, but we live so that we can impact other lives, so that we can be missed when we live, so that we change lives. Finakyo tugezaako kukola. So kitalo nnyo nze kinnumye nti nkomyewo performinga ano nga Pasikali atatuvuddeko. Naye tusaba Mukama abagumye mwenna mikwano gya Pasikali, family ye ndabye ku maama nga ali devastated and rightly so. Tumusabire nammwe ababeera eno nsaba mumuwe warmth ne family ya Pasikali bafiiringe nti balina family, nti balina community. Amaanyi n'abandeeta General Megadi
Tiviire Uganda nviire mu America Jemba anye omukolo guno gungemaku inoni era nga history yange mu London yatandikira wano mu East London ne president ndowooza olugendo lwaffe olwasooka lwali wano era omugenzi y'omuntu gwe yasooka okutwaniriza nga tusala ekkubo okuva sisobola kubalaga nga tusala kkubo nosalakira so he was a real friendly person era tusaba Katonda amusaasire byamusobako nammwe mwebale nnyo okukuuma community n'okwekuuma nga muli bawamu n'okuwagira embeera entuufu eyagala okukyusa eggwanga lyaffe mwebale nnyo tubaagala nnyo era tusabira famire nga tugigumya nti ffenna lwe lugendo naye tubeere bagumu tusigale wamu nga community twongere okuwagira ebintu ebigatta abantu baffe nga temwerabira nti Uganda erina okukyuka nsanyiraire ino mwebale nnyo banayenga kitalo nnyo balamusiza mwena amanya bampita Nubyande nga Pascal nange ankwatako kubanga the first time we came here yali omu kwabo batwaniriza ate era n'atwagala nnyo so nga kuwa feeling nti abadde akumanyi he welcomes you entirely so kino nze nga omunnauganda kubanga Ugandans by nature we are hospitable people tuli bantu balungi so nze ndowooza embeera gye tuyitamu back home ereke kukyusa who we are a loving people nga tuyigira ku mugenzi nga Pascal ti tuli loving so we need to celebrate his life we thank God for his life nze ndowooza waliwo n'akayimba akatera okunyomera akaba katulikinga when you're thanking God for life badde nsaba tukayimbe mu mpolampola nga tukamuweereza nga ye Katonda yebale nnyo Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obutetiza Kuwani, ai mukama waki kandi kwebazanja ai mukama waki kandi kwebazanja Katonda yebale nnyo Katonda yebale jakumwebazanga emirembe gyonna jakumwebazanga obutetiza Pascal wamuwadde tulimwebaza tutya ai mukama wantu wakikwebaza ntya webale nnyo tukusaba olukolere museveni badde nsaba tulekemu ngoninga naye tumucelebrating he lives on we pray for him tubeere nga tumujjukira mu sala zaffe thank you very much Oh my God, Papa Ndogeri. Banange mukama mulungi. Sera kyonna. Twebaze Katonda olw'obulamu bwa muganda waffe Pascal. Kitalo nnyo kitalo ddala nze maze emyaka 10 nga bwe mmanyi nga sisobola kujja eno performinga. Naye lwe nasembayo okujja nga Ssengo yategese Pascal y'omu ku bantu abatuwelkaminga naye si kutwaniriza bwaniriza kokka naye abamu kuffe abali sensitive ku mmere Pascal ya insuring nga tulyanga amatooke nga tulya n'effene kwegamba nga tuli Bungereza naye nga tulinga abali Uganda kati of Pascal so gali mawulire ganaku nnyo okulya nti Pascal yatuvuddeko njagala okubebaza mwenna abaatandika omukumiranga olumbe nga mukuŋŋaana ne mu celebrating ebbanga lyonna mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumwagala kyanaku nti Pascal yatuvuddeko
nange ndowooza sinaweza ssaawa nga ntuuse neero ntuuse tutuukidde tuwe ne tubuuzako namwandu n'omukyala naye ne tujja nammwe tugabane nammwe omwoyo n'okwagala Pascal. Mwebale nnyo, mwebale eddanda bane baganda baffe ba Big Eye ba Medisereko mwenna mwebale nnyo. Kirungi tutusinkana nga tuli wadde tuli ku ggwanga ne celebrate nga muganda waffe kitalo nnyo. Banaino tufiiriddwa Munnayuganda w'amaanyi tukyabiraba kati naye over time buli omu personal agenda ng'afiiringa loss ya Pascal ye ng'omuntu kuba Pascal buli abaddamu aconnectinga naye nga okumakinga okulowooza nti oba gwe mukwano gwe yasinga. Very decent man, very humble man, very hard working man, a very good representation of us ng'Abannayuganda. Omanyi Abanigeria baweebwa ekitiibwa kuba Omunigeria omu atuuka awantu n'akulowoozesa nti buli Munigeria ali enterprise. Pascal yabadde atuwa ekifaananyi ekirungi ng'Abannayuganda. Look at ya Munnayuganda business ya Munnayuganda. It was a very good representation of us. Saba nti fe abasigadde tufube okumwemiratinga tugezeko kwekondakitinga nga ye era tumakinge sure naawe living obulamu bwo nga olubirira nti singa oba ofudde naawe tukuŋŋaana ku lulwo bwe tuti. That's the whole reason why we live. We don't live so that we make a lot of money. We don't live so that we become so powerful, but we live so that we can impact other lives, so that we can be missed when we live, so that we change lives. Finache tugezaako kola. So kitalo nyuze kinumye nti nkomyewo performing ano nga Pascal atatuvuddeko. Naye tusaba Mukama abagumye mwenna mikwano gya Pascal family ndabye ku maama nga ali devastated and rightly so. Tumusabire namwe ababeere eno nsaba mumuwe warmth ne family ya Pascal bafiringe nti balina family nti balina community.